Kalole Kasita nga ayolekera munanga ate e Germany kosa ate ne Fefe Busi bawe esaidi eno ate nga Lema n'amakula munanga akakasiza esaidi eno abe London ha kigenda te kubeera kikabuka ate nga omukyala munange muyite omuyimbi Winnie Nwaji naye ali saidi eno nga ali ku lugendo lwe ate wali munanga ate emitala w'amayanja esaidi eno. Ngenda kusaba video jimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga ntandika munanga ate ngenda kubeera nga ntandika ne Kalole Kasita. Kalole Kasita munange tumulabyeko ko wali ne bbaawe Fefe Busi era nga babadde balinayo ddiiru wali ate munange ate Germany era nga bagenze munange nga boolabaawo Kalole Kasita ng'ali wali munange ate abyekola mu nnyonyi wali era nga boolabaawo ate ne batulaga wali nga atuuse ne yeekubisa n'ekyo kifaananyi kosa ate n'omuyimbi Fefe Busi era nga boolabaawo nga babawadde ate wali zi flowers wali wonna kyabadde kitambulira ddala bulungi nnyo. Era n'omukyala munanga ate Kalole Kasita n'ajjira n'atambulako ke eno era nga boolaba munanga ate eruuyi eri mu ebyo ebifaananyi kyatambulidde ddala bulungi nnyo esayidi awo. Kati awo kankugyeko ate nkutegeezeeko nti no Winnie Nwaji munange naye yalabiddwako esayidi eno era nga naye ali ku lugendo lwe munange wagira munange ate wali wanywamuko ate wali ne kajuice munange ate mu kagiraasi wali wonna nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Omukyala bambi nga naye agenda munange ate kulaninga show ye wali ate emitala w'amayanja era nga boolabaawo kyatambulidde abambi bulungi nnyo era nga obutambi obwo bwatwedingidde ddala ate wali ku mikutu egy'enjawulo. Oyo nno ye mwana muwala omuyimbi munange ate Winnie Nwaji bwe nti bwe mukyekinzeko esayidi eyo. Era nga akayimba kakyalina ate wali masannyalaze kali mu kutambulira ddala mwana muwala ate omuyimbi Winnie Nwaji bwe nti bwe nkoze omukyekingako. Kati awo kankugyeko ate nkutegeezeeko nti no Lema n'amakula munnange era Lema n'amakula tulabyeko ko wali akatambi era nga ab'e London munnange ate agenda basosomola ate kye bayita omuziki wali agenda kubeera ate wali ku Legends kigenda kubeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo wali e London. Afuddeyo munnange ate mu katambi wali nga ali mu kakasa ate bafanizi be wali wonna. Kansooka nkweko katambi kano era nga boolabaawo. Ono ye love commissioner yanvunamya anyoya konkona awogana walayi ngenda kufungana alo oya munemya. Hey my London people muli mutya mugamba mutya mwebalikola Rema wano bane mbajukiza nti ndinamwe on the 22nd of February nga 22 Febu ndinamwe wali ku Royal Regency mujje bane tubakuba muziki. It's been some time London, come let's have a good time. Royal Regency with the love edition. I can't wait to see you mujje tunyomirwe. Oh mbesunze nnyo, see ya. Naye nga bwekyo munanga ate bwe kitambudde bwati munanga ate bwa confirminze omukyala Lema n'amakola nannyini ddoboozi agenda basesobola ate ab'e London omuziki bwe kityo ate munanga ate bwe kitambudde kuzi updates zino ngenda kukusaba video jimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwe kiti.